Hey, basebo ne banyabo mugamba mutya. Kansubira nti muli bulungi. Ajia sini paka lubano nze ntuuse. Muli ludda wa. Mujje tunyumye ebigambo. Bob Katendo ova kumpereza ka message right now. Haji, did you postpone the real talk? Mama nyabo, I cannot do that. Sikubanga lyemaze Edi Katongole ugambo otya. Edi Katongole nkwagala nnyo. Mavini juko bwomulaba naye mugambe mwagala nnyo. Mbagala nnyo mmwe nabatongoza okubanga muli batambuzi ba content wange. Mbagala nnyo. Uthmani Damulira nkulabye Namubiru, Pauline nkulabe waggula Wodduse, Fadriani ugambo otya, Gilbert Mary Maltese Mase natukunda mugamba mutya banaye kansubire nti muli bulungi. Amina Edi nkulabe yes Tina kansubire nti oli bulungi. Wagaba Steven wagaba nchakulinza akasimuko kabulirawa. Jangu tuogere ebigambo. Pauline, that is my ambassador mushengeni awo. Gwakirimwa eyagala ebinkwatako byonna Pauline yabirimu mu US ninawo Sara Babula Senyondo nkulabiye mugamba mutya. Sara nasejje ogamba otya na ndi wano ndi bulungi. Solo Joseph bedda nteze Joseph tuli fenna ku Sanda we Boston. Mbasaba bannange mwenna munneeyungeko. Tugenda kuba tulinawo musomo gwaffe 1-on-1 tugenda kuba tukitambuzaawo. Tugenda kutandika ku saawa 10 ndowooza tugenda kuba tuli mu masala ku 11 tutandike. Semina yaffe etandike ku 11 paka saawa 3 ez'ekiro. Awo tubeereko ne 1-on-1 abanaaba batamatidde enkya tujja kuddamu tusisinkane. Amina Tina nkolengedde Mulasu alaikum salam. Happy to be here boss. Kubanda ikansubire nti muli bulungi. Tone mwenna n'abatanaba kujja akantu kano mu kasharinge ngenda kubeera ko katono. Sigenda kunyumya nnyo naye okusookera ddala ntwala omukisa guno. Mavina Ivan Juko obudde bwonna ajja kujja oyo mwesiga mulimu abantu bange munsonyiwe banna endirate mulimu abantu bange bennesiga bemmanya nti oyo ne bwemba mbuza ebyenkana bitya alina okubaawo. Abaana batambuza content wange. Waliwo n'omukyalo omulala gwenda bali wano Saudi bamuyita Sowadu. Mulaba nnyo ku TikTok atera nnyo okusala emirimu gyange n'agitambuza naye nga ntwala omukisa guno okutumira abantu be Saudi. Currently ndi wano ndi Saudi Arabia. Wagaba onkulisaayo ndi Saudi siri Kampala. Ndi Saudi Arabia wano. Nabadde nzize kwegayirira ku mutonzi naye ensonga ezo nzimaze era wenjogerera awo munaawulira nga bakonkonya oluggi lwange kijja kuba kitegeeza nziruka ku airport. Mukama akkirize nkya ngenda kuba nga ndi Kampala. Nja kutuuka mu ndowooza nga buyisemu naye okwose nkya butereevu ngenda kubamba wa updates ezikwatagana ku site. Nzize wano kwebaza ku mutonzi. Omanyi olumu tugenda ne tukola ne twogera ebintu byaffe ebiri radical abantu abamu ne balowooza nti tetulina ddiini. Nze am a realist. Munansonyiwa njogera kintu nga bwe kiri. I don't base bintu byange byenkola ku ideologies ezimu ez'eddiini. I use my common sense and I'm not limited by culture. So omuntu bw'oba oyagala okufuna ekindimu mu bwongo buno manya nti nkozesa bwongo kubanga we are all guided by common sense. Ekintu abantu kye balemye okutegeera, ekintu abantu kye balemye okumanya. Bannanga babeere Saudi Arabia mbassaamu ekitiibwa. Akasana kanjokyezza n'entya akasente oba mukakola mutya bannanga okugumira wano. Allah bantutte nagenza okumakka mall. Nabadde nfuluma waliwo ekibugumu ekyankubye nga nninga gwe bateese mu oveni. Naye abaana babeera wano waliwo eyampeerezaako okwo ka message olumu yali security guard nga yenna atuuya n'entuuyo zimuyiika. Bwe ekintu ekyo bwe kyantuuseeko ne nzijukira omwana ka video ako ke yampeereza. Bannange I salute you.
ensi eno si nnyangu kati mulimu abagibeeramu nga bwe bulamu bwabwe akasente akajja wano n'akaweereza e Kampala omwana n'akakwatamu n'akakwatamu bannange mbaagaliza birungi mwabali e Saudi simanyi oba ne mu nsi endala bwe kiti bwe kifaanana naye nze ekyawano nameste ngenze nzikiriza nti ennaali gye eri omuliro gye guli bwe ntuuka e Kampala ngenda kuddamu ekintu nkikube ku Lwokuna ndowooza Lwakuna ku Lwokuna ngenda kuba nsitula ngende e Chicago bannaye mbasaba mwenna mbeebaza nnyo bampeereza dda line-up y'abantu abaguze dda tiketi awo obuyingira munda tugenda kutuula twogere ensonga zaffe mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala munansonyiwa sikyayagala nnyo kujja wano ku mukutu guno kati kulerejja sikyayagala njogedde mbadde ku mukutu guno nenjogera I think for 2 years I believe nti singa wabeerawo omuntu yenna ng'ayagala okuyiga yalibadde yayiga dda bw'obanga olina ky'otannaba kufuna kuba sikiwa nti nno waliwo topic gye sikutteeko ebintu mbyogedde kyova olaba kati natandika kugenda ku mikutu mirala gye bampita gye ŋŋendeyo nenjogerera ebigambo olumu kaakati gye munsanga naye abantu ababadde mu klaasi eno ng'aba Sinaani ng'aba Filipo mulimu abantu bannampala abantu bonna abawangaalidde wano ababadde bangoberera nkakasa bukakasa nti bwe kuba kuyita mulina kubanga mwayita dda naye ate kati international munnange omanye ekyo kyekinvumya abantu ekyo kyekinvumya abantu lwa nsonga nze bannaye najja wano ne mbabuulya ne mbagamba nti ekintu mu bulamu ekitakola kitandika okufa era nabadde nina nakalabye omwana yakansazeemu ka TikTok awo nga nkwogera nti bw'oba walaba agibakalubangazi wano ng'atandise okwogera emyaka 2 emabega n'asigala ng'akyatambulira ku peesi y'emu mumanyidde wantu wamu atuula mu kisenge kye neyeteekako ka kamera nga waayogerera that is not growth banaye terubeera lugezigezi nina akantu ako ke nagenda nga mbasomesaamu nti abantu abakumanyi abeewammwe mikwano gyo be bantu abalwawo nnyo okukkiriza nti Umaru oba Hasani oba Sebunya afuuse muntu wa nsonga oba muntu mutegevu lwa nsonga nti nno bo babeera ne preconditioned mind babeera already balina obwongo bwabwe bwe bakumanyiddemu nga gwe nalunkuuma nti nno ako in fact ne bwe tukula ne tufuuka abantu ab'ensonga n'olya ddala ng'otegeera ozadde n'abaana bo eva buli lw'otuukayo bakuyita ako kanalunkuuma kazze bannaye akawala ako kepa balina engeri gye bakulabamu ekyo nze sikigaana nkikkiriza kati ne wano we twatandikira mulimu abantu abaalaba Haaji Bakalu banajja wano fine sijja kugamba nti we natandikira wendi olwaleero ate bwekito bwe kirina okubeera omuntu tusomesa abantu progress bwe mbanga nazze wano nekubaka kamera kano mu maaso leero nkyasanyuka kunga mbadde gye mbadde ne bakuyita nti kumwasuze mutya tukwetaaga wano tukubukedde tubadde tukwetaaga kino tukyetaaga jangu tukikwasaganye bwe tuti nti mu America tukwagala jangu tudiscussing kino jangu that is growth kambabuuliyeko bannange ekintu ekiri mu butakula tutuule ewantu ne tukola ekintu ne tukiddiŋŋana obwongo bwaffe bulekeraawo okubanga bufuna amasannyalaze mu bwongo ne bumanyiiza ekintu eky'amaaso nga bwe mulaba gy'oli olwaleero gwe Katongole Saddaati nga wawasa mukyalawo ng'omulaba nga mulungi bw'obeera naye emyaka 5, 6, 10 bw'obanga ddala tolina magezi gatoola bw'obanga tofumiitiriza nga tolina that natural intelligence esobola okutuula n'ofumiitiriza ensonga omukyalo oyo oyinza omumanyiiza amaaso n'otandika okumulaba bbule ate ng'abantu ffenna abasinga bwe tutyo we tuli wired
nti ekintu oba okimanyidde nga tekirina excitement gye kikyakuleetamu okuggyako abakiri ku mabbali basobola okulaba nti ekyo kyo kyamaanyi. Ekitegeeza ki? Nti omuntu obwongo bwakulanga bwagala nnyo okukyusa, bwagala nnyo okulaba ekipya oba excitingemu. Bw'okola bw'oba ng'olina w'otudde, ng'olina stress ezikuluma, ng'olina olaba ebitakola, obwongo ye stress gy'olimu. Kati nze mu bulamu bwange bannange mbabuulira ekintu kye neeteekamu nnyo ebintu ebinchallenginga, ebintu ebi-exciting obulamu bwange, naye ebi-exciting in a way nti neewa ebintu byempulira nti singa si stretchinga bwongo bwange sisobola kubikola. Njagala akogezeeko nnyo kafumiitiriza. Sikugambye nti ngenze mu byamasanyu, sikugambye nti ndiki. Like I set big challenges for myself. Nembanga nteeka obwongo bwange mu mbeera nti kino nina okukikola. Kati amaanyi genteekamu mu kulwana okukikola nga mu busobozi bwange in my normal mind nalyowoozeza nti sirina kukikola. That's where I get my excitement from. Nawuliriza omusajja yagenda n'ayogera n'agamba nti bw'okwata akamese n'okakwata n'okateeka mu kakeegi nga tekalina kye kakola nga katandikira awo n'okawa enjaga, katuuka ekiseera ne kabeera nga kali addicted ku njaga eyo lwa nsonga nti tekalina activity yonna gye kakola. Obwongo bwako bulina we buli caged awo, tekafuna dopamine, tekafuna kintu kyonna kika exciting, kali awo nga naye bakukwata ne bakuteeka mu kkomera. We bakuteeka mu kkomera tebabeerako kinene nnyo kye bakola, bakuteeka buteesi wantu wamu, but because of lack of activities ekikyukana mu bwongo bwo ofa wekka, ogenda mu depression wekka kubeera wantu wamu. Naye akamesa ako sinka bakakwata ne bakajja mu keeji eyo ne bakateeka wabweru, enjaga eyo ne bagiteekawo wali after 2-3 days kaba tekakyaginywa. Abaagala okinyonyerezaako Joseph gwe atera okubeera omukujjukujju ku nsonga zino, nkwegayiridde ako kanoonyeemu. Gwatera okubeera nkumanya oli very knowledgeable when it comes to search. Lwa nsonga nti nno kati kalina ebyokukola. Nze calling yange bannaye mbabuulira njagala nnyo okutuula ne analyzing ebintu ne stretchinga, era bwe mbanga nina ebyange byenkola bwondaba nga ngenze eno ngenze eri nina kino kyenkuba nekiri kyenkuba, please tekikunyiiza, tonfiiringako fitina, tekibaako ngeri yonna gye kikuba. That is me. I'm here to do what I preach. Njagala abantu balabire ddala obulamu bwange. Nze I'm not someone who comes here to motivate just lip service. Njagala omuntu abe nga atunulira obulamu bwange, twogere ku kintu ngezeeko okulaba nga ndaga omuntu no, this is how it's done. Because first of all, one thing I understood when nali ntandika okukola ekintu oba ku birala byenkozeeko, nzikiriza nti singa omuntu oyamba abantu okufuna kye baagala, abantu automatically bagenda kuyamba okufuna ky'oyagala. Bano bapolini bonna boolaba, they are my ambassadors and what have you. Nasooka kubasavinga nabo kaakati gye banjagalira. Nina omwana wano abadde gwenna employees kaakati agwengendo agenda okunkubira bu posters bwange obwo, omufuuka oyo yanjagala. Naye nga buli kyengenda kyenteekayo wano ku Facebook wenteeka mumanyi ebyange sigenda nnyo ku kompyuta sikola ki. Omusajja n'atandika okunkubira obuntu nga bwabumpeereza, n'ateekayo obujjuma Mubaraka, n'ateekayo kano ebyange sitypinga, sirina mu bantu bali professional. N'agenda nga abinsuulira, and then when I sat down and I thought about it, nengamba omwana ono yategedde theory oba doctrine gyengezaako okuteeka mu bantu nti bw'oba oyagala okufuna sooka owe oba sooka oyambe abalala bafune kye baagala. Nti yakinkoledde ng'akikolera ku bwerere nti nange ku mmeeme yange yankutte. He was doing so well, but he didn't come out asking for a job. He just presented himself as someone who's willing to help, omuntu ayagala okuyamba. And so simanyi na bungeri gye nga I just felt obliged nti omuntu ono nina okukola ki, nina okukolagana naye. So
ebintu bino ebyokwekulaakulanya ebintu ebyo yes yagaliza ofune Tina weebale nnyo, that's the right word, yagaliza ofune bw'okwata omusubbaawa gwo n'okwata omulala n'ateekako ne gwaka tekirina kyekikola gwo teguzikira okuggyako ekitangala mwenna kyongera kubaagira. I don't know oba ekintu kino tuli kiyiga. Nina we nabadde njogerera ne ŋŋamba nti fe abaddugavu tulina ekizibu ekyo ekyokulaba omuntu munnaffe bw'aba ayiseemu oba ng'ateredde, the way we create resentment, the way we start hating on them, I don't understand it, and it's everywhere in African society. I mean abalala bonna bakirina, but I think fe tukyatopinga nti at times it pains me. Ngenda ne ntuulaawo omanyi buli gy'okoma okubaako ebintu by'osoma gy'okoma okubeera nga ŋŋambe okubeera knowledgeable ng'ogenda ogezaako okufunaafuna ebintu ebipya, you will be amazed. Otandika okulaba ebintu n'ogamba no, but why do we do this to ourselves? Naye nze banne munansonyiwa nkibagambye senga mubadde basiraamu nina essuula gye naali basomeddeko fe tugamba nti Mukama Katonda bw'akuwa ekirungi kyogereko kasita oba ng'okyogerako mu ngeri ya kwebaza yakusanyukirako na kumusiima. Nze neebaza Mukama Katonda alina ebirungi byampadde, ntuula n'empawamuka era ne wano nabadde we nava mu America nina ebintu bye nayitamu because I remember nali ndi ku nnyonyi nga nkomawo, then someone sent me obuntu obwo nga nina abavubuka baali bagadde okutandika okunzanyirazanyirako, ne nkomawo ne ndaba ebirungi bye nali nfunyeeyo. Bwe nakomawo ne ndaba audience n'abantu. Joseph senga mulaba omwami oyo yali awo. Joseph in fact we nali mu US yasiba yapangisa waggulu n'entunuli abantu abajja obuzi abacheckinga in mu hotel mwe nali Boston nga bazze kulaba nze. Bwe mbanga olaba nti nsituse n'enzija wano neebaze Mukama Katonda, mulimu ebintu byotuukanga it overwhelms you as a person. N'otuuka ekiseera nga ne bino bye tugamba nti kino sigenda kukikola, abantu bakuwoola ebbanja ku mutima. Ababi mwebali ababeerayo ne bawoggana bye bawoggana, naye obulungi mu nsi bukyalimu. It's one thing I can tell you, obulungi mu nsi bukyalimu. Mu nsi tukolero abantu obulungi, bwe tunaaba tukoledde abantu ebirungi tugenda kusangamu ababi, naye ate mugenda kubeeramu n'abalungi. Naye ate bano ababi baleme kutugaana kubeera balungi eri abantu abalungi. Naye tosobola kumanya bantu balungi okutuuka ng'ogezezzaako okubeera omulungi eri buli omu. Bw'onaabeera omulungi eri buli omu, mujja okufunira akasengejja akagenda okujjamu abantu abalungi. Ndabye omwami wano Johnson nkulabye yambuse wano waggulu. Johnson oyo omwami Johnson ngenda kukwata n'ekifaananyi kyondooza nkiteekeko mu ofiisi yange kisuule. Johnson was my first client. Naye Johnson twafuuka ba Luganda. Johnson nyumba ze nne yazimala n'azindekera. Johnson bwe najja mu America yagulira mutabani wange tiketi y'ennyonyi. Johnson bwe natuuka eyo n'agulira mutabani wange iPhone 13. Johnson we naba nkomawo ku Lwokuna eyo, Johnson yatugulidde era mutabani wange tiketi. Johnson we nali nva Johnson n'atuwa $7. Nansonyiwa Johnson kino kankyogereko nti nina ebintu mu nsi ebintuuseeko, era bwe mpulira oli nga alina kyanjogeddeko ekitategereka nseka kubanga mulaba abantu nga boogera wano, naye mu nsi tomanya bantu bino bye twogera ng'ebyokusaaga bwe bibakwatako, bwe bibayamba na message wawe bagifunira. Mulimu abantu nga their last hope comes out of kuwulira biki wano byetugize. Nina omukutu gwe bagulawo baguyita Supermakula, nze mbaddeko okwo, naye abantu abawuliriza video z'okwo abantu bakuba essimu. This world is full of pain.
that everyone is just waiting for someone to say okumuwa essuubi okumuyamba okutegeera wawaali nti tuli wakati mu matigga where buli nsi buli wetukula families zaffe ffenna tusasika emikwano tegikyategeerekeka abantu be twaddukanga okwogera nabo ensonga tugambe baalinga bakojja baffe oba basenga baffe bonna baafuuka bayaaye omubuulira ekintu agenda kikwata agenda akugeye emikwano tulinyaajo naye we are living in unwritten indirect competition all the time nti okufuna obufunyi omuntu gw'osobola okubondinga naye kaakati ddala ng'omwagala nga naye akwagala it is so rare and for that reason you will never know ddi lw'ogenda okufuna omuntu agenda okukuwa ekigambo ekyessuubi akuwonya ekyekikulumya ku mutima nze ndabatandikeyo kyana abasajja mpulidde abakyala bali okwo bakuba messages bannange haji bannange and at times you just look back and you're just like okay I recorded something for like 20 minutes no muntu nakugamba kyekiri ewange it's the pain I'm going through haji njagala okwogera naawe n'olowooza kwono n'oyogera kwoli n'oyogera kwono oba okyali awo n'onjagala kuzimba oba okyatudde ne waba wakuvuma tokwata simu life is a mystery but I enjoy it nammwe kyembeebalizaako abantu abanneekuumiddeko abali wano it's not easy leero topic ya lwaleero gye nayagadde okwogerako yabadde why are we inconsistent lwaki tetulemerako Johnson nkwagala nnyo in fact Johnson wetumala okuvaawo yansuubiza bagenda kunvuga kuntwalako New York naye Johnson abe New York tetugenda balaba tugende North Virginia mutte bw'oba tozze Boston munveeko nja kubeera awo nina abantu nga mmwe bannaye mbaagala nnyo mwenna what I saw when najja mu America I was so humbled and I was so happy because nalina mutabani wange n'alaba ekintu kye nali naluubirira mu mutima gwange bwe nalinga nkola muwala wange asooka yali I think wa 2002 wonga nti bungenze engeri gye ndi ku live kuno naye nagambanga mukyala wange ne mugamba njagala nkole omwana ono bw'aweza emyaka nga 7 mbenga siri security guard abamanyi muzeeyi wange Sheise Kimwanye Bukoto yali musajja w'amaanyi mu fraternity y'abasiraamu ng'erinnya lye livuuma kati bwe natambulanga naye nga mulaba bwamusitula ku mikolo n'ayogera like a big name and I got inspired mulimu omuntu gwe kubanga buli mwana yenna yeegomba okubanga kitaawe kati nali nkola omulimu gwe nali nkola but mu bwongo bwange nga simanyi sikisuubira obanga sikyagala that to be my last destination nga ngamba nina okubaako omuntu owa waggulu njagala kubanga kitange njagala kubanga ndi muntu wa nsonga naye nazaala omwana omu 2 3 okutuuka ku mwana nga asembayo nga ndi ku mulimu ogwo kuba ogwo omulimu nagukolera emyaka gyali 19 abamanyi emyaka 19 omwana naaweza emyaka 18 asooka nga mu bwongo ngamba natuuka ekiseera nendaba nti this is how I'm going to be abaana bange bati bwe bagenda okunuma nga kali kandimu mu bwongo simanyi oba nammwe mwenna mubeereyo nga mukirina ogamba njagala abaana bange they see me as the greatest mulina mmwe muli ku kyalo obeera ku kyalo olina engeri gye walabangamu muzeeyi wo nga bamuyita ku misa yani nga omulaba mu amaanyi ne ngamba I'm not going to have that with my kids nzikiriza naye
bwe natambula ne ŋŋenda nalaba abantu abaali mu America omukwano gwe bandaga bwe twamaliriza and everyone walked out the way they were taking photos with me. Abaana abantu baawa omwana wange ssente. Mr. Barongo kwali omwami ogwenzimbidde egundi Bulindo yatuwa ssente. Mukyala Rosette yajjawo yakeera ku makya n'atuleetera yampa $3 ng'abantu the way they were doing it and I was there are certain things ekikutuukako I don't know. Nazze wano nga nze lwa nsonga cause at times you get overwhelmed mu nsi n'ogamba is this really happening? And I looked at my son nga ntunuulira. People were admiring me, they were thanking me for being honest. Mukyala Rose ali awo client wange mulawa n'amugamba wuliriza taata otambula ne taatawo buli omukyalo oyo anjagala nnyo nga mutabani we kuba alina abaana abannenkana n'aŋŋamba beera nga taatawo abantu bajja kwagala abantu bajja kukkiririzaamu ojja kukola byonna by'osoma birungi. Rose bw'oba kwoli kuno sorry okubanga njogedde ebintu bino kubanga it was our private conversation and bwe twamalizanga abantu bano nga mbagamba you don't know what you are doing for me. It's not about the money you are giving me. Naye the fact nti mukyogera like you are now corrupting my son positively. Mumulaga like nti omuntu bw'abeera kino abeera kiri. Era nakomawo nengamba no, this is not about money. It's not about money. It's not about the services I'm giving. It's about being real. It's about being kind to people. People will be kind back to you. It's intangible. Tosobola chikwatako tosobola kuchigula. Nenga how I wish I could just speak to some people. Nenjogera n'abantu ne mbabuulira ebbeeyi esobola okibeeramu. Don't you think all of us will be fine? And bwe nali nkomawo nenda waliwo yankola mu video ng'afuma asimanyi kino tukoze kino and I was like it's actually someone sent me that video then gamba okay now what's the problem with this video? It's not nti haja ino omuntu gwabbi ino omuntu gwavumi but please mulekerawo okumuwaana ennyo muleke nesiriikira bwe nti neŋŋamba Mukama Katonda gwebale nzaani mutabani wa Hajjati Mariam nzaani otunula butunuzi n'ogaa nzaani kakyobola nze ekyange kyenzija wano nzija saagala ku actually even to sell what I'm selling but what I stand for. Wano twabadde twagenze ekitende nga nkomya abasajja twali awo mu America ne tuteesa ebintu ne ntuuka twagenze awo ekitende ne tuteekawo estate but by the way abantu wenna bagambye nti that estate you saw it sold out in one day Sarah yabadde akwasa and I had around 40 people kati ndowooza ku list tulinako abantu 8 abagamba bw'ofuna awo haji tuweewo. There are people who are advertising. They are advertising we have this and no one is buying. So where is the trick? Bane omukisa mweguli laka omanya abantu bagamba nti no like naye what if we are just true to ourselves? What if we just have integrity? What if we say A and we mean A? What if we just do that? What if wetulaba omuntu nga atusinzeeko tetumuwalana
wabula tukkirize nti gundi oyo asinzeeko mwegombe manya akikola atya. What if we just do that? Nti gundi oyo akikoza atya? What if twekozeemu omulimu nga tusobola okubeera mu nsi nga omuntu tosobola kkeera ku makya n'ovuma muntu katalina kyakukoze, ng'osobola okumulowoozaako nti alina abantu be, nga tasobola kusasula nti genda omuvume n'omuvuma. What if tulina ensi eyo? What if abaana baffe bagenda kuba bantu ba buvunaanyizibwa nga batunudde butunuzi nti taata wange kino teyakikola sisobola kikola? What if we think like that? Watyanga senga ffenna tubadde tukiraba bwetyo. Nze nina ebintu bye ngenze nga ntunuulira, ndeeta ideas otunulira abantu engeri gye bakolamu ebintu byaffe. Si omuntu bw'obanga olina ekintu ky'okola nga tekijja nga tekinyuma nga tekigatta oba tosobola kiraba bw'obanga obwongo bwo buli ku setting etalaba, naye abantu ababeera ku ludda olulala nga balina obwongo obuggule babeera bakiraba. Kati tubadde wano nga Johnson, yeah, I'm going to make you famous at all cost. Nina toddamu commenting, you are destroying my chain of thoughts. Toddamu kuyingira gundi yange tubadde tulaga wonna kaakati onkyankalanyiza. Kale nja kubasaba tuddeyo ku kiri kye nabadde njogerako, consistency. Lwaki abantu abamu tetulemerako? Ekintu nga kyembadde mbagamba nti abantu ababeera ku mabbali baba balaba naye nga gwe tokiraba. Ofaananako ng'omuntu omufu nti boolese emabega be babeera balumwa naye gwe oba ogenze. Kino ngezaako kukikunnyonnyola bwe nti obwongo bwaffe, tuningi yaffe, bwe nkoze assessment nina be nabuuzaako aba Nigeria, mbadde ngezaako okukola organized state naye nga nkigezezzaako emirundi mingi mu bannayuganda tukigezeeko kikola. There is something kyenjagala mbabuulireko about ffe bannayuganda. Omuddugavu yenna Mukama Katonda, omuntu yenna Mukama Katonda yamukola nga alina fitina, alina engeri gy'atayagala kulya nti guuni amusinze. Ffe abasajja kizibu nnyo okukkiriza musajja munno akutegeerere. We are egoistic, gwe nange, nti bw'ogamba omuntu nti tukole ekintu ddala muffe abaddugavu, bw'omumala okumubuulira idea, instead of okugamba emu gattako emu zibeera bbiri tukole, afuna idea bwaddeeka n'agamba I can do this by myself, n'addayo n'akyekolera. Ebiseera ebisinga ne kirema. Ddala ffe abaddugavu okugatta ekintu asooka n'awuliriza bulungi idea n'agamba I can go alone, n'agenda n'akikola. Kyova olaba ne baabasamba kapiira, omuddugavu bw'ayinza n'okutuuka mu koona nga tasobola kukuba bulungi ggoolo ng'alengera munne ng'agitunuddemu bw'ati, n'akwata omupiira era n'agezaako agukasuke munda ne bagukwata oba ne gugenda ebweru, naye nga yabadde alwanira kimu kubanga yali ku mawulire enkeera. Abamanyi omupiira ekyo mukitunulemu nnyo, naye omuzungu ayinza okuba nga agenda kukuba bw'ati, ng'olabira ddala yagenda okukuba n'alaba munne ng'ali mu position entuufu, n'akaweta mubwese n'akamuweereza oli n'ateeba. Because they know together as a team we win. In team there's no I. Kati omuddugavu wano kuffe oli okumugamba nti tukolere wamu. Abasajja batukozeeko ebintu, bali wamu, bakola associations zaabwe ne bakola, naye waffe njagala kyekolera nga nze omu. Abasajja abaju, abayindi, abantu abo bwe mulaba balina societies ezikulaakulana zonna ne bagenda nga bakulaakulanya. Kiki ekiri mu mwana w'omuddugavu?
kiki ekiri mu mwana w'omuddugavu ekimusumbuwa? Nze ntudde ngezaako oba ekiro nempita ku TikTok nange nange now I know why our society is like this. Zafuukira ddala pornography lines. There's nothing tewaliwo kigali. Wherever the community comes in, balina ebyabo bye balowoozaako nga bo. Waliwo nayogererako oko ne ngamba bannanga abayindi baava kuno ne batulekera ebizimbe ne batulekera amaduuka gonna bagenda okudda wadde n'omukebe gwa langi tetwaguyisaako wadde ne amasa gonna baagasanga nga makalu. Oli n'alyonka agamba nti nno mwe mubyogera bwe mutyo temwamanya external factors ezaaliwo. You see, when someone is failing, when someone is not to that level of hitting that target, okukola ekintu ekyo, they will go to all length okubanga bakwata ba defending their failures. Naye ddala Museveni yagendera okuddiza ebintu ebyo. External factors ekyezaaliwo. Uganda aliko embago yonna because Amin expelled them. It's because of the dictatorship. Yes, dictatorship from who? From who? From the white? From the Jews? Like at times I just think, like, what happened to our thinking? Buli kimu kyonna tulina ensonga as to why tekisoboka kukola. And we are good at defending that. Ona akikozerwa kubanga kibadde bwekiti. And when you try ekyo kakiveeko ekyo ekijja kuwulikika bubi kuba abantu abamu batera okugetting offended. Omanyi bagenda ne bagamba nti wali omugenge tofunyirawo ngalo. Twabadde tukyogerako, waliwo enabadde ensoma nga discussing what I'm going to do in Boston and netwogera ku nsonga kiki twabadde tusuubira tulina estate yaffe gye twabadde tukola, like what can make us fail, what can do this, what can do that. But one thing kye twatunuddemu ekitusumbwa ffe nga bannayuganda waffe abaddugavu, from nze kiki nsobola okubanga mmanyi, it is consistency. It's not about the intelligence. It's not lack of what we want. Ekintu kye tulina, by the way, forget about lack and what have you. Naye ekigambo kulemerako banange kikyagaanye. Abantu, you come in here for motivation, but I have news for you. Motivation wears off. Motivation wears off. Kubanga kufiirwa nti obulumi bukusukkako mu ddakiika eyo omuntu n'ogenda okumuziika, bw'ovaayo tomanya najjo ggwera ng'oli mu ssowaani za mmere olya. Ejje yabadde talya leero n'otandika okulya. Wiiki eddako n'otandika n'okubanga otandika okutegekawo emikola awaka ogenze mu budongo. Kiri kyabadde temporary. But knowing something you want, understanding the principles that needs to be applied, not having the zeal to remain with that mungaluzo, kyekyo kakati ekitulemesezza. Abantu tutandika okukola ekintu ng'ogamba ngenda kukola kino, naye along the way nga buli omu wuguka. Ate ebintu mwenna bye mwagala bintu bya process ya bbanga liwanvu nnyo. Black is there. Naye waliwo kyegendereza nti omuntu alemerako, omuntu ategeera ebintu byakola, omuntu yeewaayo okuyiga, omuntu abuildinga confidence mu kyakola, afuuka lucky all of a sudden. And lucky sigala ng'ekyajja. Why?
bannange omuntu okukyusakyusana ne olaba n'omuntu yennyini ne bw'obeera wammwe mu kika n'otandika okwogera ekintu nga gwe baakutegeera nti nno bannange oyo Sulaiman bw'ayogera kyayogedde oyo mmuveeko nga gwe ekigambo ky'abantu batandika okukigenderamu okukizanyiramu ne bw'oba otegeka mukolo tewali agutwala serious kuba okumanyi gwe bw'otyo ogenda kukyogera ogende nze banneeka mbabuulyeko ekintu kimu mulimu abantu abagezaako okukola nange bizinesi nina ekintu kyenkola abantu ne balowooza nti namu arrogant but let me spell it out to you siri arrogant naye mmanyi bumanyi abantu bwe beeyisa bw'oba obadde oyagala okolagane ne Haji Bakaluba n'ojja wano n'omulabira wano n'olabako ennamba ye ey'essimu ennamba n'ogenda ate n'ogiwa omuntu w'e Uganda ankubire oba tomanyi ky'oyagala kyekisooka Rose nkukozeeko olugambo weebale olabye ebigambo bye wagamba mutabani wange wembijjukira kambyogerere ddala wampa dola mu kabaasa zezino ezandeese wano katuddeyo ku nsonga gyembadde njogerako mwe kaakati abantu nga temutandika kuteekako kuno bugundi mutandika okunkyankalanya byembadde njogera nkomyewo nti mukulemerako abantu tugenda I know si buli muntu nti nagenda actually kyetulina okumanya yes ekyo ekintu kasooke malayo okukijjawo ndyoke ngende ku kyembadde ngenda okujjawo omuntu ali serious ng'ogenda kukola ekintu kya millions 8 millions 6 toweereza message abantu deugoto extra length kati mulimu abantu nze bensanga mu kkubo enyugiganda eno kati bantegedde nnyo bannange Haji gyebaleko nkwetaaga mpa ku ssimu yo nafuna kaakati gyembawa era bw'okuba ennamba yange n'ogiraba nga teyitamu gye nnakuwadde mwenye nabadde saagala onkubire bw'oba wabadde onjagala ennamba zange kweziri wonna wewandabidde ennamba zange zibeerako kati bino obyogera lwakuba oyagala mboozi muyige bannange abantu abali serious kuba ebintu ebinene omuntu olina okuba nga oli serious si kwemanya but you have to understand abantu abali serious n'abali unserious about ebintu bye baagala okukola mu bulamu ate tewali muntu asobola kubeera consistent mu ngeri gye batabelievingiramu consistency demonstrates faith omuntu okulemera ku kintu kitegeeza bukkiriza okulemera ku kintu kitegeeza bukkiriza kakati ogenda okujja oyagala okubeera obulungi olowooza ogenda kukozesa bwongo bwakutuusizza wawooli kubanga wonna wooli ng'oyagala okuvaawo obwongo olina okumakinga sure nti ogenda kukyusa obwongo obwakutwalawo obwongo obwakutwalawo awo si bwe bugenda okujjawo kati settingi yaffe okuvaawo okugenda wa we tulaga olina okukyusa ate okukyusa otuuke mu mbeera egenda okukkiriza endowooza eyo gy'olowooza olwo lutalo kubanga olwedde omuntu oli consistent in the way you were programmed. You were programmed by your parents, of which abasanga kumwe temwagala kuba na results ze bafuna, oli programmed by mikwano gyo, oli programmed by somero lye wasoma nalyo lye wasomeramu. Is amasomero already agalina failed, which is already a failed system. Byaba basomesa batandise no bibagamba nti biri expired. Boto bolowooza nabagamba mwenna abasinga kuffe we are equipped to deal with the future of yesterday. Bw'osanga wana abantu ba anko bafa abatusomesa nga mu butuufu bwamuleka bwakyali talowoozanga kufulumako mu silabasi erimu Nairo English course
John went to school nga kyasomesezza emyaka gye nga naye abantu bagezi, but the thinking is poor. The education system bye mwasomanga simanyi Madagascar, simanyi Malikopo gundi yatambula n'agenda. When has it ever applied in life? When? Okujjako oluzungu lwe wasoma ne mathematics by'okozesaako na daily. Makopolo yatambula ensi yonna n'agimala kuwa musomanga n'omuddamu simanyi the gundi the valleys of where byakuyamba ki? The system was already wrong and we are still believing in that. Ate era tetwagala kukyusa. So kye tulina okumanya nti twali programmed mu ngeri enfu. Programming y'ewaffe awaka, mbasaba bannange bw'otunulanga ewammwe gye wava, muzeeyi taata muzeeyi mama nga bwe baalivinga obulamu bwabwe, it's not how you want to live your life. Please change. It doesn't mean that you're going against them in any way. You love them, but you want to change something. You respect them, naye their results is what you are against. Beera wungu omanyi nti nno bye twasoma. Education yaffe mugimanyi mwenna, omanye nti bikyamu. Tugende ku kye bayita updating our software. Abantu kuffe tubadde mbulamu, nkugambye tubeera gye tubadde gye tutambulira olwaleero n'essimu yo kakati baakaleese dda. Update software ayingira, software okyali ku Nokia ya Serotero, obwongo bwo bukyali ku Nokia ya Serotero gy'okyatambulirako. Tulina abantu bannange, this I don't mean kukakanya muntu yenna, kuba bakulu bange bagenda myaka egyo. Waliwo abantu abagenda in the 80s, abagenda in the 90s, ababaddeyo in 2000s. The world has changed. Forget about emyaka gye mwagenderamu gye ebimemeya bye mwasala, esaati ezimasamasa ng'ez'abakongo ze twayambalanga, bigundi ebyo French cut bye twakubanga. Those days are gone, where wetwatuukanga mu nsi nga zitutwala as asylum seekers and they gave us everything. The world has changed. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Tugezeeko okubaako n'ebintu ebipya, software tube nga tumukyusa. Tumanye nti tuganye okubeera consistent, tuganye okulemera ku kye twagala, because of our education, because of the people around us, because of ebintu bye twalabanga ebitusika. Koni nkolale ka message kalungi. Ebitusika. The old thinking terina weegenda tukwata kutwo banaye nkubuulira ekigambo kulemerako kizibu. Nze mba kuno ku online kwembadde n'enjogerera n'abantu nemba following nendaba ebbugumu lye bajja nayo and where it ends, and I've taken time to sit down nendaba answers. You know, mu nsi mujjuddemu ebikyamu, ekyo kyo sijja balimba, and it's not going to be easy, but kyangu nnyo okugamba nti n'ensi nzibu, kyangu nnyo okugamba nti n'ebintu bizibu, naye kituufu nnyo singa Mukama Katonda akuwa emmeeme esobola okugamba nti nno nze ndabika nze nnina ekikyamu. Waliwo akagero ke nnawulirako, oba baali bagiyita Black Death, abantu abagenda bazaalanga abaana nga bafa, abaana bwe baafanga nga abasawo ababazaalisizza nga baddayo nga bagezaako okwekenneenya. Lwaki abaana bano bafa? Naye nga abasawo abo bakeera ku makya ne bagenda
ne beekebejja emirambo egyafudde ekiro ne beekebejja kati bwe baavangayo ate olw'eggulo ne bagenda ne baoperatinga bano abakyala tubaleese bazaale ne baoperatinga ne bakola okunoonyereza kwonna bagenda okukkakkana ng'ekizibu kibabuza abaana ne bagenda mu maaso nga bafa okutuuka omu yabagamba nti naye mumanyi nzudde ekituufu ki ekidda abaana bano gamba kiki n'agamba nti mwali mukyegendereza nti ku makya mubeera mukebera abaana abafudde obutwa obuliyo mubukwata ate ne mubuleeta ne mubuteeka kube muzaala so it is a cycle mukwata ne mujja n'obutwa ne mutta kati ate abaafudde ne mubatwala mubakebera ku makya ne baafuuse dde obutwa ate ne muleeta ne muteeka mu bano be muzaalisa tebasooka kumukkiriza ne bagenda mu maaso nga banoonya you see bw'oba olina ekipya ky'oleeta oba ky'ovumbula kizibu nnyo n'abantu okukkiriza nti kyekyo bagenda ne bayita mu makubo agali sophisticated okufindinga out ekikyamu kyaliwa but the answer was so simple kwali kunaaba mu ngalo kyova olaba mwenna abali mu ddwaliro kati olwaleero bw'ova ali n'ogenda n'osanitizinga n'onaaba mu ngalo it's as that abalala bagendanga kunoonya kati ne bino ebintu tubigamba abantu nti akantu akakyusa obulamu bw'okabeera katono naye mu butono bwako oyinza okukanyooma ng'omuntu bw'anaabanga abadde ayagala kusala mubiri n'agenda mu jimu n'agikubira essaawa namba nti n'agikubira essaawa 5 namba n'avaayo nga n'omubiri agubruzinze kivaamu enkya bigenda mu mutama agenda koowa agenda kufuna obulumi mu mubiri n'okubikyawa abikyawe nga olaba mu jimu n'ogiteekako amaanyi n'ovaayo ng'olina that mental fatigue ng'ogikooye toyagala nakuwulira lusulu givaamu ng'okikooye naye omuntu akitegeera understanding the principles of how it's done tafaayo amanya nti kaŋŋende nkola ejjimu yange okumala essaawa emu oba eddakiika 45 naye ate ntuukeko mu kiseera mbe nga nkolera eddakiika 3 the first time would the results show no n'oluddako ziyinza obutakola ki but it's the principle applied every day in small bits ekikola ekinene nti oli bw'anaawakinga out dakiika 3 oba essaawa n'akikola n'akiteeka mu bwongo bwe as a principle nti nina okukola nga kino results zijja kujja mu mpolampola nga ne mwennyini takikoze eki takigenderedde nti ojja kutuuka ekiseera obenga it is auto kirimu ggwe okikola with less effort nti ojja nakwongeramu nga tokitegeera before you know it, the results are going to be there but the problem is ffe bwe tujja wano ne tusomesa abantu balowooza agenda kikubako ekifuba era agenda kifunira wonkya which is not the case otherwise everyone will be having it buli omu yenna ajja kuba akirina the process is very slow boring and tiresome doesn't matter kikyoyagala okukola bwe kibanga kirungi nga kiremya abalala manya nti nno olina okuteeka mu ekirala ekirina ekikiwa ekitiibwa nti kyanjawulo nga bw'onayagala okuba n'omukyalo omulungi keera ku makya n'ogenda mu kasaluuniko akagoye n'okatereeza kakalifuwa n'okagula n'okeeteekako n'ebigambo n'obiwawula you are going on a mission ne bakutambuza olwaliro enkya n'oluddako n'akasiri ne kakuluma lwaki kuba kyoyagala okimanye ogutamenya teguzza it is patience naye tosobola kubeera patient ku kintu ky'otategeera muganya okutegeera ekintu oli kyakugamba kintu nze I have it
bw'onkubira essimu nga tulina kye tukola, it takes me no time to realize nti ono tagenda kukola, onagenda kukola, kuba mmanya omuntu atayagala kyakola ekintu kyonna ekinene tokiyingiramu n'okugulu kumu ng'okulaba kuli bweru. Kikyotegeeza ofuluma oba oyingira, kuba mmanyi kigenda kumenya. Nze nali njagala mbakolereko wano program mbanyonnyole lwaki abantu abali ebweru ennyumba zammwe zonna zifiira ku finishing. Ogenda kuŋŋamba nti ate bikwatiddeko wa? Nze I sit down and analyze mwenna abali kuno ababadde babizimba lwaki biremeraawo. Kano kasharinge ne munno bw'oba oyagala, buli omu omugaye nti okuzimba kwa Nyanguya naye we natuuka awo kiki ekyagaana. Ekyo nalibadde musomo mulamba ate mwenna mujja kinyonyoka, mwenna mumanye nti you are making the same mistakes. You fail to understand what is needed there. Mugaana okutegeera kiwedde n'otandika okuexpectinga ekira n'otandika okuhavinga confusion mu bwongo n'ennyumba ewedde lwaki ebadde enkola bwedodede. Nze I know why. Kambabbireko nga sinnaba kweyongera eri mukimanyi. Ako kankaleke kajja kunnyinoonera puroguraamu yange naye nga nja kabasomesako ako kali kuzimba baka bakola nnyo wane. Omanyi mwe mwagala nnyo ababawa amawulire amalungi, naye nze njagala nnyo okuwa ne bwaba client wange nemuwa kikyatayagala kuwulira, nemubulya nti kino era kyekibasumbuwa lwaki muba nga mutuusaawo. Lwansonga nti n'abantu bemukozesa baagala nnyo babawe kye mwagala mangu okulaba, mwagala nnyo okulaba ekikyusekyusa amangu. Ate olumu kiba kireeta ne ssente naye kino ekitakyukakyuka ate kye mukaayanirako n'osumbwa. But that will be another topic, kubaga si mwenna nti abali kuno nti muli bazimbi, so bwenna kigendamu awo kijja kubowa gundi yange session yange eno naye nja kubakolera nga ekali awo naye naye ng'ate abasinga ku mmwe mukimanyi nti bwe kituuka awo bifa ne bigenda wansi. Nze nkimanyi, mmanyi lwaki. Ako ngenda kaba recording ya dakiika ngaaga nkabannyonnyole nkabateekereko, n'abagenda okujja Boston ngenda babule lwaki kibasumbuwa, kuba mmwe mugenda kubeera mu estate yaffe. Kaakati mu kulemerako ne bino ebintu bye tukola, nina akantu ke neeyagadde mbakoonereko ke bayita contributing factors ne determining factors. Bwe tuba tugenze ku kigambo ky'okusalawo, ku kigambo ky'okulemerako, okuba nti oli bweru oyagala wano kuzimba, contributing factor ku kulemesebwako okuzimba eri nti toliiwo. Kyekimu ku kikulemesezza. Bizinensi yo teriiwo, toliiwo kugimonitaringa. Wano abaana olaba obeera bubeezi na saluuni n'akubba omutwe gwali n'adda ng'asaze emitwe 3 n'akugamba nti asaze gumu. Abalina wooteeri baziyita kubba sowaani, oli n'atunda essowaani 20 mu kitabo n'awandiikamu 15. Now that is a contributing factor ku kulemwako okukola bizinensi eyo, n'eza rent ne zitandika okusumbuwa n'ebintu ebigwa mu kkowenge ebyo. Now that is a contributing factor. Kiki ekikuteeka mu masaŋŋanzira ago. Kakati ne tuba ne kye tuyita determining factor, ekigamba nti bizinensi eno ennemye. Ki ekigenda okudetermininga ekulemye oba egenda kuyitawo? Now that is a determining factor. The determining factor is here. Kyangu nnyo okugenda ku mulimu n'ogamba nti nze bannyimye omulimu lwakubanga ndi muddugavu. Now that is a determining factor. Oli muddugavu baakusosodde. Naye the determining factor is here. Kikyogenda okukolawo omuntu oyo akulabe differently. Nze when I mentioned, when nayogera ku education yange
abantu baŋŋambanga lwaki nkyogera kandi what have you. I'm never ashamed of myself. If you think I'm daft, just pick any topic, you with your degrees and what have you, let us have a good conversation about it. You will have a different view when it comes to education after that. Now, I used my brain okugana my lack of certification to be a determining factor. It's a contributing factor when I want certain things, but it cannot be a determining factor. Sobola n'okutuuza owa diguli n'ampuliriza. Tuli ffenna? Akategedde akube mu ngalo agaye nti nkategedde. Kati ffe twesiba mu contributing factors. Contributing factors. Njagala kuzimba, njagala bulamu bulungi naye abaana bwenjira bwenti school fees nezikola bweziti. Nina okujjawo kino. Now, you are letting the contributing factors to be determining factors. Tovola twekwata ne tweteekako barriers. Wano sobola kuyitawo. Wano sobola kuyitawo. Tosobola kuyitawo lwaki? Lwaki nze banne mbabuulira era ngenda nentunuulira. Uli ono tenyonyi tekuleka nsitula sawa 10 za kiro lwakuba twajjidde mu group baba batupapya ba you know bammanyi nabagambye ngenda kuba ndi coding so they wait for me. Tumani gwe mukitegedde ekyo kakati ngenda nentunuulira abantu waliwo wetugenda nga twogera ngezezzaako nnyo ennaku zino okukyogera mu bantu. Nembagamba bannange, no one doesn't need motivation. Olaba ffe abasiraamu batugamba nti mu ddiini imaani obukkiriza abo bw'oba oyagala okubukuuma wejjukanye. Genda nga ekikutwala mu samuni n'owuliza ekikutwala mu kyaki ne bw'oba olwedde okimanyi topiki gye bagenda okusoma ku buli wejjukanya emmeema ogizza obujja n'ebintu bino bw'obiwulira otandika okuba ng'odda obujja bikujjukiza nekyo kyoba tewera. Actually oba tokyerabidde naye bakikwata freshly ne bakiyiwa ku bwongo obwo. Nga bwe mbanyumiriza akagero kali ako bali abajjanjabanga abaatikeberanga emirambo ku makya ate ekiro ne bazaalisa nti bakwatanga obutwa ne babujja eno ate ne babuteeka mu birungi ate ne babitta ate ne bifuuka obutwa ate ne badde ne babikwata like the cycle. How we are going to break it is by understanding it, how to cut it off. Tugambe nti nno kaakati it stops here, kino tugenda kitemamu, kino tumanye nti kirungi tukyawule ku kibi. Bwe tuba tugambe nti nno tutandise kuwuliza bintu bya nsonga, bintu bikulu, bintu bya kitegeevu, let us respect it, tugaane okubiyiwamu ebintu ebirala. Tuleme okubiyiwamu ebintu ebirala. Kino bannange tukikole nga tuli deliberate. Nze nalinanga obuzibu newe kwabanga kwogera. Honestly. Nenalaba neneegomba omusajja Les Brown, the way he was teaching, the way he helped me make my decisions, he inspired me to get the energy. Nennemera ku nsonga ki kyenayagala nenkiremerako emyaka gyonna nti nazuula obulungi obwakirimu nenkyagaliza buli muntu. Thank you very much. Nenkyagaliza buli muntu nti mmanyi bwe nkikubuulira kirina engeri gye kigenda okuyambako era ngenda nendaba bambi obuvubuka bugenda ne bubeera kuno simanyi ate simanyi abo motivational speaker bakola and you just sit down and say oh sweetheart I wish you knew. Senga omanyi senga oteekayo ddala omwoyo gwo nga bw'olaba omusajja agenda n'alokoka n'omusanga ng'alina kyakolera ddala n'omulowooza nti mulalu naye ekyaba alina mu bwongo gw'oba tokirina.
abatakirina kati njagala kulokola nze banne bampise ab'eddiini bampita kati ngenda mboogeramu and what have you, but one thing you have okurespectinga munsi bw'oba olina independent mind togityanga. Nze ngenda nenjogera mu bantu abo kuba abathulayi yambala bampita nnyo kati batera nnyo okuntwalawo ku Africana nenjogera nengamba abantu nti nze exposure gye nnina bwe mba nina ekintu kyensomesa I don't subject it to religion, I don't subject it ku culture, nkisubjectinga to common sense. Ebisigadde bijjiremu kubanga tewaliwo ddiini eragira kukola bubi, tewaliwo ddiini ekugamba kubba, tewaliwo ekugamba kutta, is only human interpretation erakinga. Senga nsanga omukatuliki nga yannyikira mu bukatuliki bwe ayinza okunkwasaganya bulungi nnyo much as sigendera mu kyakkiririzaamu ate naye ng'abanga tali mukyange. So tulekerawo okusubjectinga ebintu ku bintu ebitaliimu ebibanga si bwe birina okubeera. Tuddewo twerabe ng'abantu. Nze in fact kati bwe mba ne musiraamu munnange nga tamanyi kikyakola okumuwa omulimu ngumumma nenguwa atali musiraamu yono okumulaga nti nno mwagala nnyo muyambe ne muyigiriza bwe bakikola. That should be the right way. So si bino beba ku preaching muno musimanyi mu katuliki muno muwo mulimu no oba tomukoledde favor tomuwa kyennyanja muyigirize we bakiroba. It's the right doctrine. Tubeere consistent si mu bye tukola wabula ne mu mpisa zaffe. Bw'ova e Kampala ng'ovumya omulugwala nti mulugwala bw'otuuka e Bulaaya nawe bw'oba kusosola tuka bikyusa bukyusa location naye kye bakoze nawe kyoba wakoze eri. Let us apply the same principles in life. Consistency. Fatima agaye nti nno kaddemu ogenda n'ogamba abantu wabanga bali mu buli lw'oyogera ekintu nze mmanyi ddala kaakati bannayuganda abanziruka bye mba njogedde. You strike a chord. Ogenda n'omukoonako ku kintu ne kimuluma. Byobola banakulaba nga takwagala naye nga teyebuuza lwaki takwagala. No, you just failed to get what I'm saying. Oba okiraba toyagala ku elevatinga to that level. Nkulabisa bubi kyoba obanga tonjagala. Naye nze nkukoona ne nkubuulira ekituufu. Ekituufu bw'oba okyagala n'otuula n'okifumiitirizaamu. Kino kyendiko njagala just njagala